Habukwa Museveni aleme kutwala nseena ye ng'asuubira bayinza omuleka okinaakina n'okinakuka ku ggwanga lino nga y'asuubira nti yalina amagezi n'okumanya n'okutegeera nti bbanga lyonna yanaabeera omukulembeze w'ensi Katonda yitibwa Wabayika okuva 14 akalulu kakulwa ne bannayuganda naye kyebagamba abamu nti si eggwe wekka alina obusobozi n'okumanya niyani yamugamba nakati ebyo zebujju zolaba deployment ey'amagye poliisi prison services bawulidde n'abaki bonna embeera tennaba kutereeza kuba bannansi. Okay, mikono cha Fana Flash la channel Uganda tuanze mwebale kutwagala mwebale kukumya ku Muganzi twebaliza ddala mwebale kutwagala kiddamu. Thank you so much for loving us. Thank you so much for loving us. The Flashlight channel, Akarich Media, mwebale kwera kutambula mu nsi. Programu za tambula zo mu ggwanga twebaza mwebale kubeera ne bannaffe bonna n'enterogoberera. Mikono gyaffe abali si ezebulayi omuli Abu Dhabi, omuli America, omuli Germany, Australia, Italy, omuli Kuwait, omuli Indonesia, Saudi Arabia, Middle East, Kenya, zonna ensi ezitwedde okutwaliza. Mwebale nnyo okutwagala. Really appreciate the information we're giving you. And thank you so much for keeping on subscribing. Please can keep subscribing and share information all over the globe. That one makes us very happy and lovable. So for that reason, twagala nnyo mwebale kwera munafu. Ekito nako olwaleero omanyi ffe bana Flashlight channel amune Kenrich Media kyetukola tusooka ne tulaba embeera nga bwetambula mu Uganda, then oluvannyuma ne tubireeta nga tulina full information. So n'olw'ensonga eyo mutukkirize tugenda okutandikira mukulu Mukwadias Kasooka byanje olunaku olwaleero ababuzeeko ate tulabe nga tunatambula. Sebo omukubiriza wa program Sirema kwebaza nate sabbiiti eno okuddamu okunkowoola okuva esingo wamu n'ebulemeezi okusobola okujja okubaganya ebirowoozo ate n'okwebaza bannaffe ababeera mu byuma akadde ke tubeerawo okulabika nga omukutu guno guweereza bannaffe si mu Uganda mwokka, Africa as a continent, Latin America, North America, Canada nga bwetambula, European Union member states, tutwala ne Asian continent. Abantu ebbanga lyonna tulaba n'okutuuliriza ne comments zebawa kwebyo byetukubaganizaako ebirowoozo ku lw'ensi eno Uganda ate n'ensi yonna okutumanya batulina kutambula. Mwenna mbebaza n'ekisa kya Katonda kubanga mukyali balamu, abalina ebirungi bafunye okubibalizaako n'abafunye ebitonotono ngena aluli kusigala nga twewa ekisa kya Katonda okusomosa ebiri byonna. Olwaleero mbagaliza nange okuwuliriza okulungi mu nteekateeka eno ey'omukutu gwaffe omwaka. Okay, yoyo gwaita mukulu Mukwadias omusajja bamuyita Mr. Win, omusajja kyobona nti wetutuka muleetera wano abamaze okunoonya evidence to present to you, abamanya okufuna information gyesobola so nga katugenda okutamba olunaku olwaleero twakwebuza ku mukulu Mukwadias gwe naawe naffe ebimu bikyali mu ŋŋambo odda okusinga tetulabbireta naye tuteekako mbu kuba tetulinaako bwino so naye kukyogerako tekigana ki okukyogerako nti ziri nsonga nga bbiri ez'olunaku olwaleero. Mukulu Mukwadias twakava mu ssaaga wano okutugamba nti Human Rights Commission n'abakola byonna ebiri mu kutambula nti balinjidde nnyo eddembe ly'abantu bannabyabufuzi ba Uganda abasirikale ne Human Rights Commission wano European Union nga
abasajja abasirika ne bakuba abantu emiggo nga batutte okwemulugunya kwabwe United Nations offices Kololo ne bakuba Abannayuganda Odoso jatulagako ebifaananyi by'abawala abo n'abalenzi be bakubye bannamawulire n'emitwe katunatumeebaza munnange folamaso okutuna ebitambula badduse emisinde era tebatulabyeko twaganya okugumira ejjaja ebintu naye ne tugamba owaayi katudukene waka tubeere eno so kitegeeza ki eri ensi yonna lwaki eddembe ly'Abannayuganda ddala bannamawulire lirinyiriddwa ate n'ekyo government obutaagala okukwanya that information kitegeeza ki? Are they hiding something? Are we part of the system? Kati somo webale nnyo webalire ddala nze nja kuwa buwi background 29th of January 1986. That was the day when the sitting president Yoweri Kaguta Museveni yayira singa omukulembeze w'eggwanga amugweko akalulu ne pulezidenti w'eggwanga eyava mu nteekateeka oba ekiyeekera nga yagenda okulwanyisa ebyo ebyavaamu akalulu olw'olukumi Desemba 2011 mwalimu ebitaali bituufu mwalimu obutali teyakkiriziganya nga byavaamu era Commonwealth Observer Team they submitted their report of what happened during the campaign, during the nominations of parliamentary candidates within 126 constituencies at the time. Naye byatambula mu ebyo era nga twalinanga n'ekigambo kya Yoweri Kaguta Museveni Bo Observer Group aba Commonwealth okwekubira enduulu constituency ye eya Mbarara North yalimu abantu abaleetebwa nga Bannakenya abatali eligible kubeera nga balonzi ng'abaleese balonde babbanka akati tugenza okumaliriza after 41 years. What happened in the 1980s? It is the same story. The struggle continues. The same script. Naeba players wokale bakyuse. Nenga script yem. Mukino ekyabannamawulire bwetwafuna Yoweri Kaguta Museveni amaze okuba ebirayiro ng'asinziira mu 1967 constitution. Ebirayiro nga biwedde yayogerako ensi n'atulaga nti bannayuganda abakuusa okuyita mu tabaalo naye ku luno omulundi guno tisatemya change of guards. It was a fundamental change. Now after 35 years down the road, fundamental change amazima bw'oginoonya ekubula. The military officers we had during Obote I government, Idi Amin's government and Obote II, baatwalibwa nti baali bannamagye n'ebitongole ebikesa abataaso. NRM government, military officers, UPDF, ne correctional forces zetuyina, bano ba degree holders. Others are doctors with PhDs. Tuyinanga omwe yafa Major General Dr. Faki Julius Oketa. By 1986, he was a military captain of UNL. N'abalala banne era ba PhD holders mu UPDF bawerera n'abalina master's degree bawera, postgraduate diplomas, professional bayitibira naye nga ne bachelors bazikola bazirina ate n'abamaliriza advanced level senior 6 nga ba science abakola PEN, abakola PCB, abakola PCM
n'abalala abaayita mu technical college nga Elgin Technical College, Lira, Kahaya Bushen Technical College. When we talk of Chambogo, Uganda Polytechnic, University of Chambogo, naye industry nayo olwaleero weeri yeeyongera. Tugeraageranya General David Muhoozi, Foster General, the CDF. Between 1979 up to 1986 January, 85 July, General Tuto Okello Lutwala Bure from Kitugum, Namkora. Tiyayina wa the certificate of primary 7. Namkora cylinder. By General Tito Okello Lutwala. Foster General. Yali ame commander. Yali taina primary living examination certificate. Naye yatufuga naye. Yaliko president, era yaliko ame commander. Ekyo kirewunyisa. Mbadde sikimanyi munna. Kakati olwayo n'abanga omugeraageranya ne General David Muhoozi wa masters degree. Degree esooka y'amateeka. Yatudde mbuya as a CDF. Yagambye abasirikale 7 disciplinary committee ya military police under the command of Lieutenant Colonel Poda yatudde neesalira bannamagye 7 ebibonerezo ow'emyezi 3 ne ba subordinates be ennaku 62 n'ab'enkaaga ne gwe basonyiye obutaddira mu kyeto. 1982 August, General Tito Okello Lutwala, at that time he was a Lieutenant General. Major General Tito Okello Lutwala was a CDF at the time. Right in discipline in Major, Yagoba Major with the discourse from the army. It was tribalism and here we are. As the CDF, right in discipline, Yagoba Banamajja abana abagobya aba UD bali bakyoli nga bava mu disitulikiti y'Ekitogo. Omu yali Mutoro ng'ava mu Kabaroole district. Ababiri baali omu yali mu Kiga ng'ava Kabale, omu yali mu Nyankole ng'ava mu Mbarara district. They were dismissed with the discipline. Kigambo kya discipline. When we had Idi Amin's government, between 1971 and 1979, in disciplinary military officers, twalinawo Lieutenant Colonel Gara, nga yali commanding officer wa Mountain of the Moon Battalion, Fort Poto. Lieutenant Colonel Gara was a Rugwala from Arua. As an officer, as a CEO, he was summoned by the Commander-in-Chief, Field Marshal Idi Amin Dada Ayume, to command post Kororo. Helicopter nemwetikka okumujja e Fort Poto nemuleete Kororo. Ekigambo omusango gwali kulumba kigo ky'ababiikira ab'ekereziya, okubanyaga n'okubatyoboola ng'abantu. 1974 Lieutenant Colonel Gara n'agobebwa mu magye with a disgrace, era nga Lieutenant Colonel tebamugoba Gara n'ennyota ze ez'obwa Lieutenant Colonel. Yamala okubeera demoted to private. Era n'abamu command post nebamuwa marching order, buluugi ne zisiibula. Ekyo kyekyaliwo. Mukulu mukubabyazi. Era nkomawo ku mulembe gwa Idi Amin.
kyetuyita Suicide Regiment Masaka Kasajjagirwa, Lieutenant Colonel Nasuru Ezaga yali CEO. Olwaleero bannamagye bava mu barracks e Masaka ne bagenda e Masaka okukyakala bagenda mu kukyakala mu kigambo ky'okwegadanga batanidde bagadde okuwamba abakyala ab'e Masaka ku kifuba. Abatuuze b'e Masaka bannamagye bamuwula emiggo ne bamutta. Kati mu kumutta munnamagye eyali vice president w'eggwanga ebiseera ebyo General Mustafa Mugesi ate nga yali minister wa defense yava e Kampala ne bamuvuga paka mu barracks Suicide Regiment Masaka Kasajjagirwa. Paredi neyitibwa, firimbi ne zivuga, buli munnamagye yenna wa buli ddaala paredi ne vice president n'ayogera era nga minister wa defense ne bamunyonyola biki ebyabaddewo. Agenda okumaliza ebyabaddewo commanding officer wa Suicide Regiment Lieutenant Colonel Ezaga nga ali dismissed with the disgrace. Era Lieutenant Colonel Ezaga ne bamudemotinga to private. Era bulungi ne zivuga ng'enkola y'ekinnamagye bw'ebeera paka ku Portugal. Era n'agamba vice president era minister wa defense agenda okufuluma barracks nga Lieutenant Colonel Nasuru Ezaga amaze okufuluma Portugal. Era bwe kyali n'ebintu uniform ku parade bwe bamwambulira uniform ne zidda mu sitowa z'amagye. Omukyala baamutumya mangu engoye z'omwami ezaaleeya n'azireeta ne bamusiiba lwa indiscipline. Bamwambula omulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni guno myaka egisooka mu police force mulimu discipline. Twalina strike eyali e Makerere. Norbert Mao we yabeera Gedi president Makerere University. Era nga yavuganya n'omugenzi brigadier Nobo Mayombo mu kalulu ako. Twamaliza nga Makerere University students babiri, omu nga agana ne munne era baali bava mu Acholi sub-region battibwa lwa strike eyaliyo. Naye nga ttiimu abaakuba abayizi bano ababiri okubatta baali ba police force. RPC Kampala Extra Region mu kiseera ekyo yali Richard Nabudere as a senior police officer. Ate mwana watu president commander in chief kiti yamuvuna naye yali IGP w'ekiseera ekyo byekwaso akawungeezi k'olunaku abaana nga amaze okufa. Commander in chief yawa ebiragiro n'amugoba kuba IGP byekwaso. Amaka ge gaali Kyengere Maya era abazigu oluvannyuma lw'emyaka ebiri baamulumba mu maka ge kuba olwamala obwa IGP nga bumugyemu okuggyako yali alina deployment mu foreign service oba awalala mu public service ekiri Uganda Police Force paka abatujjulu baamutta. Ebyo nno bye bimu ku ebyo ebibaddewo era mu ebyo tuyinza okutambula nabyo. Tugenda okujja kati eggwanga linaabuuse, ogenda okugamba bannamawulire okubwa NRM NRA ogenda okujja mu bukulembeze. Tulina ekigambo ku mulimu gwa Idi Amin bannamawulire mu America n'Obungereza abattibwa nga banoonyereza mu kukisiba abantu n'okutta bannamagye abalango abakyoli n'abateeso oluvannyuma lwa Idi Amin okuwamba gavumenti. Era tulina n'ekigambo ekyayita NRM oluvannyuma lwa Dr. Nanzi Mukasa ng'ono ye mwanyina wa Katikkiro Peter Mayenga eyali diini wa Stewart Makerere ku Kasozi. Makerere yattibwa. Kati ebyo nga baali ebitongole ebikuuma
byavamu okuzimba okulwanyisa gavumenti ya Idi Amin. So nga sinakusala kiri mu kukolera kwegamba nti abatuwuliriza olese history nga bannamawulire in discipline cases background eri abannamawulire basoldiers mu kubaganya ebirowoozo kuno ndate nkolere nange rulingi yange oluvannyuma lwaki background ebibaddewo nga era bwe twayita eggye lya NRM okutandikibwawo indiscipline omu ku balwanyi ba NRM nga yali yava mu UNLM bwe batta omutuuze Ssemuto baali bawoza nti kubanga yali atamidde mu nnamagye ye bannamagye ababiri abaali bagaa nti wakuba mu igwaliro nti kakati kababawe discipline esembayo omwenge ogwo gubaviireko ddala firing squad court martial field court martial yatuula nababasalira gwakufa era bakubwa amasasi ng'olutalo lw'ekiyiika lwamutandika mu mwaka gw'98. Nsonyiwa mukaawo tulina okutegeera babakuba amasasi mu kaseera ku mulembe gwani nga Obote tuyeriko naye ng'eggye lyabuyeekera obuduumu bwa Yoweri Kaguta Museveni. Indiscipline cases court martial ya NRM etuula bannamagye baayo nga batendeke bulungi battibwa bampisa kweyisa eri civilian community yate mulembe gwatibwabula munna genda maaso kakati twagala tukulage nti bwe twalina parliamentary elections electoral commission 2001 producer alengera omwaka ogwo basobole okufolowinga baddemu babisomemu muko nabo 201 kale no feri kusoma kwa ekibuga waffe gye bansanga batugamba nga tujjanga documentary evidence era kino batugamba lwaki bannamawulire ba lawyer but the land fellows, the land people, because all the time when they go down to the courts reference ebeera na biwandiiko toyogera bwogeraage n'okujanga etteeka alinaawo n'omulamuzi wali ku bench kwali naye wali mu kyembazizze ng'asikayo ki amateeka naye taate fe abalala zibonsanga mukyalo tujuliza bujuliza ojabuzanga obikkula kakati ogenda ku peji ya19 twalina reported incidents of violence in some areas including the following. Twalina ey'Entete n'Ensambya mu Kiboga district nga Kiboga ekyali wamu ne Kyankwanzi abantu bakubwa amasasi twattibwa ne chairman w'omubuka ow'Enkandwa era mu ekyo Parliament yaleetawo commission of inquiry ey'akakiiko ka Parliament Tuusuku in Kata ku Iteso sub-region okufa kwaliyo n'amasasi nga gavuga n'okubuula abantu emyenda Bugiri South and Bugiri Central constituencies mu Bugiri district abantu battibwa n'okubwa emiggo n'okumenyekebwa amagulu n'embiriizi n'emikono Bugweri County Iniyiganga wakati w'omugenzi Alhaji Kirunda Kivei Dinda Muabe ne Abdu Katuntu wawangula Mukulu Kirunda akalulu ako lukagenda okuba kaali kava akalulu kubanga tekannabakubwa kaali kavaawo mpitewo campaign n'akalulu nga kawedde okuba kaali kavaawo mpitewo masasi negakuba abantu okubakuba bannamawulire era tebalugonda bwetujja Tingei constituency okwekuleeta Kapchorwa eyo Tingei yasigalawo erimu Kapchorwa yasigalawo awali Dr. Cheprot Chemichael yaliko minisita wa local wa Minister of Works yakoma mu Parliament eno eya 2016 bwe yajja tesobola kuwangula kalulu kakati olwaleero ekyali eyo ttiimu ya Cheprot ne Meja omu ali mu State House n'olwaleero byababukuka abantu bakuba amasasi bantu bakubibwa emiggo bantu emitwe gyayasibwa ne bannamulu bawulira abaali bakavalinga ebiseera ebyo nabo tebalutonda
Olukunjiri and Kanungu districts. Wakati wa John Patrick Abamba Mbabazi ne Garuga Musinguzi Kanungu Mboko yavuga n'amawulire bwe abaana bawuli baakubwa era ebiseera byomwe yali munnamagye ku ddala nga Meja Ndawula Atwood y'omwe yali owa PDP yafuuka SFC abaavuga kakati eyo tiimu y'Abaganda baffe Abakiga baawuzanga Dora Ntere akanje n'akagaruka Dora Ntere akanje n'akabesigye twagenda okumaliriza okube ogande okkirize kawooli akange sikamama sisikayo wekavuga netugenda ekiyitibwa essembabule Mahogola kiyitibwa Lwemiyaga awamu nesamukutesa mulu wakabiri mugumu embooko yavuga era bannamawulire tebabataliza bino si bijja n'abantu ababulijjo Buhaguzi constituency Hoima district retired Major General Matayo Kyaligonza yali MP we Buhaguzi Rubiri Mugumu embeera ya syndicate ey'etteeka yetuyita UPDF bill yajja yagikubamu nnyo ebitu nebagamba okufaana munanya waganda Kyaligonza tateeka kudda mu ppala akati akalulu omugenzi Kyaluhenda eyamuwangula mu kalulu ka 2 mugumu n'Ekyaligonza enduuli yavuga miggo gyavuga bannamawulire baakuba ebyo biwalabyeko abadde bagenze ku UN ebyo biwero ku byabali ebyaliwo emiko gye twalabe nga bakuba byabadde biwero ebyo biwero leka naawe omusajja akuba emugomba bakubye omwana emigezi bakubye omutwe amwasiza omutwe buli bakubanga batya batebanga obumitwe abantu mwezo area zenjogeddeko n'abafa mwebali abantu mubino abakubwa spinal cord nebabanga bulamu bwabwe tebaddeyo okutambula baali bwebali naye bano abaffe olwaleero mu nteekateeka yabadde ekijentikko y'ekigambo okutyoboola eddembe ly'abannamawulire Nakaseke constituency nga tenaba kuvaamu constituency 3 ya district Nakaseke omukyala Saida Bumba Namirembe ajja okuvuganya ne Meja Jere Bwende kati mufu emmundu sasi byavuga Nakaseke ngoma wano byavuga Butalangu sasi byavuga emiggo gyavuga wakati wa kampu ya Meja Bwende ne kampu ya Namirembe Saida Bumba akati eyo bakagulande kuweeredde era tugiyanziza era bakagulande eyo n'okukomekkereza omwaka gwa 2008 Mubende Town Council eyafuuka municipality twalina ekigambo ADF nabikingeze mu kitundu ekyo naye eyali commanding officer eyali chief owa Mubende Rehabilitation Center y'abakwaza casualties aba NRA UPDF the late Colonel Livingstone Katerega netwise bali tebaliyo kati mu mbeera eyo admin officer Major Wakamuke George yaliwo operation yakolebwa bannamagye b'Emubende Galaxy mu CMRC baba mobilize b'NRM n'abatuuze babajjanga mu nyumba ku ssaawa zigenda okwera kumaca nebasibya layini basigala mu kiyitibwa ekitaati abantu bagira mu bokisa zino zikule zaffe z'ekisajja nekitaati nga tegulina okubaaba embooko ku mutwe kyekyaddirira Meja Wakamuke ne bannamagye banne 15 abamu CMRC kyetuyita Field Court Marshal yatuula Mubende omwaka ogwo era nga ndi mu kitundu ekyo nebanga Court Marshal yatuula Mayor's Garden Lieutenant Colonel Vescovia n'abeeyisa okuva mu State House ne banne bajja twamala omwezi mulamba nga kkooti etudde era Meja Wakamuke ne ttiimu y'abaofiisa be nennyota bazimuddeko
ruling bwe yakolebwa ya court martial motoka nebeetikka nebaleeta paka emakindi mwaka mulamba nga asibye kakati kino kyonna ruling yange CDF General David Muhoozi kigwandibadde tulina court martial ng'egenze netuula ebakoledde omusango eyo yenteekateeka ebeerawo bannamagye abatta bannaabwe waliwo ofisa eyatta mukama we siyo Meja Murambi Nakasongola court martial yatuulawa Nakasongola abakuba abatuuze ebbombo court martial ebbombo yatuulawa bombo mu community ab'embuya ab'ekitintale eyo baabakuba bannayenki court martial yatuulawa kitintale General David Muhoozi yali tukoledde wandibadde court martial nebanga etudde Kololo commandant wa military police olwaleero tulina bwogamba bannamagye baali deployed land cruiser kadenge eya military police yafuluma etya okuva mu military barracks emakindi etambule ne bagenda okukola nga tebaki deployed kakati olwaleero commandant wa military police ne ttiimu ye ne bali abavunaana bagamba omusanvu ne Elephant Kane yabadde ku scene ng'aduumira bali abo bonna court martial nibadde wali Kololo kakati bino byakiguumaaza ebya General Muhoozi byeyakoze ogamba nti disciplinary committee yakoze waliyo munnamawulire alina gati okubanga n'agenda emakindi atunuulye nti bannamagye omusanvu ddala basiremba nakwogera byemakindi awo njagala okubuuliza awo nange kama kwogera bannaffe abatulaba wensiimira omwami ono gwe bayita Milton Obote ku mulembe ginetutokera omutwa kwabo bagamba in discipline cases people are fired siri katonda but how dare could you do that bonoonye erinnya ly'amagye bonoonye Uganda image y'ekikana kya Uganda bakyonoonye kugamba ne EPDF eweddemu ensa tekyalina amagezi akati nga ggwe kakensa bannaffe bakagwana gye muwulidde nti byaliko ku mulembe gwa Amini otutokera ebitwa Obote 1 Obote 2 kati ne gwa Museveni olumba lugamba nti ebintu bizzeemu mukulu Mukwabyasi tuddawa bannamawulire General David Muhoozi bino byonna ebyogamba nti yeetonda ekyaleka kwogera bwogezi abuzaabuze eggwanga bino byonna byenkusomedde General Muhoozi byeyaddira twalina ame commander Major General James Kazini Mugenzi ne tubeera ne Major General Jeje Abubeka Odong olwaleero kati General Odong Minister wa Internal Affairs weyabeera ame commander ngaddira Major General Mugisha Muntu Gregory record ya UPDF yali NRA Muteso Sub-Region Elango Acholi evadde nkyamu era President Yoweri Kaguta Museveni bwe yali mu kusaba okwali ekagango maka ga Major Chris Rwakasisi Timbirayo yagamba mutabo ekiyeekera bibiri lwatta era General Yoweri Kaguta Museveni ng'ali ekitego mu kuziika omugenzi Tebereyo Okenyi yali Vice President wa DP era founder member wa Liberal Party baali baziika ekitego mu Yoweri Kaguta Museveni yavaayo General Tibuhaburwa ne yeetonda eri abalango n'abakyoli eryaduumira NRA okutta abantu b'omu kitundu ekyo era General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ekigambo kya insurgency yali etteeso lw'aba special force baali b'okumulembe gw'Obote 2 ate n'ekigambo ekya
bamemba ba UNLA nga bava Teso Subdivision, abattibwa mu bigaali by'omukka Emukula. Ekigambo Captain Byensi ne Meja omu ku batawanyikande badda eka e Rwanda, Meja Beyingana baatwalibwa mu court martial naye bagenda okutwalayo Beyingana mu court martial nga yamaze n'atema n'adda ku butaka, naye olwayo takyalya kubanga mu mwezi ogwasooka nga balumbiye ku butaka naye yafa. Captain Byansi ye yafa nakyokozi oluvannyuma. Kakati mu bino byonna CDF David Muhoozi aliwo essaawa zino. Katumba Wamala yaliwo yaddira Mbigere, Katumba Wamala yaddira Kazini n'abo bonna abaasooka. Era Mugisha muntu agenda okujja on board nga tulina General Salim Sare Akandanaho Rufo yali amekomanda oluvannyuma lwa Meja General Eritumuli. Akati Akandanaho waaviirako kyekya insurgency ya Acholi Nerango yali divisional commander ebiseera bye kati yali Lieutenant General Petrus Kutesa yali Kano, yafuna ne reduction Muranga yali Kano n'abeera demoted Lieutenant Kano. Era General Elton Mwine yali State Minister for Defense. Office ya muvaamu retired Major General Stephen Rwabantu, omugenzi Brigadier Taban Kyabirende, abaali ba field commander era baabawuguza ne baleeta ttiimu empya. Ttiimu empya gye baaleeta yali omugenzi Lieutenant Colonel Sande Mukulu. Kakati bino byonna CDF byonna lwakyo nambireeta UPDF yali NRA yali ekyalimu General David Muhoozi lw'abannansi bonna abatulaba wano n'ebwero okukkiriza ku mukutu guno kiyanditukoledde ekimu amakulu ge magye gano okujja mu court martial getudde n'ebiri kiguumaaza bali mu tubuzaabuza kubuzaabuza nsi naye ate kambuuze as a lawyer kenyini ekyo kyeyakoze tekiriyo obwo bulimi mukulu Mpodias kankwebuuzeeko what does it help kiyamba ki abantu bakuba emiggo mbatokyalinze psychological torture, physical torture, everything they are totally treated. They've lost their cameras. We have lost a lot of things in those scaffolds, including us. Do you think do they have that mind thinking? Bainamu amagezi ago amazaala bafiddwa kamera zaabwe ebitafu byaguddeyo musaza byasigaddeyo kakati bagenda bekusasula. Ate kakati mu mbeera gwe nga munnamawulire ne bano General Muhoozi kyenvudde nkugamba ekisingako yandibadde atutte obuvunaanyizibwa nga court martial agikulembedde field court martial y'amagye Lieutenant General Andrew Buti olwaleero eri nga yesiyaze naye field court martial endala etwala First Division yetwala region Buganda, Bunyoro ne Busoga omuli Major General Sam Kawagga. Era olwaleero wondeetedde bwe mbadde nva ekibuga Major General Sam Kawagga ayina waawandiise mu mawulire gano ng'awandiise ekigambo ky'omugenzi Major Olivia Zizinga. Major Olivia Zizinga ayogerwako Oliver Zizinga, my hero throughout the war
covering you know Major General Samuel Kawaga. During the war there I want to record this Oliver Zizinga, my hero, throughout the war. I had the honor to address Major Oliver Nachimbugwe Zizinga at her burial on January 27th in Chitungwa Gombe Division, National Municipality, Wakiso District. Oliver Zizinga succumbed to COVID-19 on January 25th. On the day she was buried, the Commander-in-Chief launched a drug made by Uganda scientists to treat COVID-19. The drug is still in the trial stages. We applaud our scientists' effort and the Commander-in-Chief resolve to support them financially and otherwise. With his visionary leadership, the path to scientific breakthrough is not far from us. Akada onepo tutambudde katono kutugenda okuleeta tuleeta ekiyitibwa Otawekieka. When the 1981-86 Liberation War started, Chitungwa became a war zone. A number of us joined the struggle to liberate our country. Oliver was at it again. She was one of the few women who joined and actively participated in the war efforts, recruiting, mobilizing, and inspiring a number of youth to join. Knowing that Mama Oliver Zizinga was part of the war effort alone was enough to inform that the cause for war was just and worth joining. Olaba Zizinga gyali kitegeeza nti kibaliko kituufu. The elders would say. Nakati tugenda mu bino byonna Zizinga ng'agenda amateeka ga kinnamagye gatambula era during the war she was charged with the welfare of the chairman of the High Command, now Commander-in-Chief, together with the Mama Gertrude Major Njuba. They discharged their duties meticulously, albeit with many challenges, as expected, especially when entrusted with a task as sensitive as looking after the liberation struggle leader. Her most trying moment during the war was perhaps when she was accused of having conspired to poison the Chairman High Command. It was later discovered that the Chairman High Command had a bacterial infection, which healed with the help of the late Lieutenant Colonel Dr. Armand Bata. It was a very trying moment for her, but it passed. Akati tugenda mu maaso, Zizinga wasembayo awakulu ennyo. Oliver Zizinga, as a leader in the bush, she was strictly meant to observe the famous law of Teri Kukwana, Teri Kukaba. The High Command was quickly convened and convicted Oliver Zizinga of the offense of crime. She was however spared the severe sentence. Naye kyali kimukaaga ku baana abava mu kyenda kye abakwaba abasatu baafiirayo. Kakati etteeka nali mugamba talina kukolayo. Kakati CDF mugamba oluvannyuma lwa Major General Samuel Kawaga yawandiise bandi bali baba General David Muhoozi CDF wemboza mukulu mukulu nga yavuddeyo. kakati yoyo mukulu amanyi tulina abantu abamu kulwanga abamukume bamete musasi nosanga omuntu omukulu ngaoyo David n'avaayo nayogera entabirasyo nange mulaba tutwaba tutte mu disciplinary cases. But is it enough to somebody's life? What the principles zigamba tulikuwa president ababaddeko amini abikoze kakati nze okusinziira ku UPDF Act of 2005. yes Programu etugamba General Muhoozi yanditukoledde background gyempadde kotimasho ekigambo kyandibadde kyakola. So sigamba disciplinary committee ya military police abantu tsebo yabagize nebasalira omusango court martial ejjeetule Kololo we badize
baddizza omusango okusinziira ku UPDF Act kyegamba. Batulugunyizza bannayuganda emitwe gyayabise era batungiddwa. Bukongovvule bukubiddwa abantu olwaleero bali mu bugaali. Amasomo n'amakamera gagudde. Amakamera bagaasizza. Engatto z'abantu zikubye. Abantu embiri zibazikubye. Psychological torture nga bweri. Bannamawulire ku lwa NBS, ku lwa NTV, lwa Flashlight channel, New Vision Group. Olwaleero abalala bonna ekigambo General David Muhoozi as a CDF program yagize byali byakiyita mu lujja. Ebyo Muhoozi yakiyita kugumaza abantu. Bannamawulire ku mulimu gwakuba abapoliisi ekigambo ekyali emajjanankumbi ku nteekateeka ya okwesimbawo kwa munnaffe Besigye emajjanankumbi abantu babawula emiggo ba RPCs, DPCs lwabatwala olwali bali ku mirimu gyabwe bakola banyiga. Tulina General Court Martial oba Field Court Martial ya Uganda Police Force yakola mulimu bali ku sente. Wandiga kubuza ekibuuzo awo ekiri very quick one. Do you think UPDF is being owned by an individual? Is it a state organization? Where does it belong? Because if it was a state organization, maybe probably the double step to come by. Kakati ffe tugamba nti General Muhoozi olunaku terusobola kukiba nga tayogedde ne Commander in Chief. Absolutely. Ye President w'eggwanga. Era nga CDF Joint Chief of Staff Lieutenant General Musanyufu ne banne ne Deputy CDF bano bonna buli lunaku boogera butereevu ne Commander in Chief. Era Commander in Chief afuna military brief buli ssaawa 8. So on 24-hour basis abafunye military brief 3. Empandiike n'ezo bw'aba ng'azifuna kyetwagala Commander in Chief General Yoweri Kaguta Museveni ng'ebyo bwe yabikola nga chairman High Command mu 1984. But now, kino kye kirina okuba. Our interest as Ugandans is simply one. Sijagamba President himself sometimes he gives us an adamant ear. I'm just anticipating. Bano abamuwe ebiwandiiko President Museveni kino kyabaddewo bamuwuddisa bamuwe ebikyamu. Ensebo webale nnyo webali eddala. President yavuddeyo ng'agamba nti okulonda akwatidde byabiri mu kumukabadde olususu. Naye akkiriza. Yavaamu kwalimu okusosola. Naye kireeta bino byonna abantu bekikwatako mu security organs, security forces ne correction forces zaako bakaabiza bannayuganda amayingo. Ate batya? Emyaka 20 egyakayita ku 35 Human Rights Commission annual reports myaka 20 abaana basita okukyebwera eddembe ly'omuntu Uganda Police Force number 1 yasooka. Number 2 out of the 21 annual reports out of the 35 years of General Yoweri Kaguta Museveni's leadership. Yep. UPDF is number 2. Era annual reports isn't Chairman Human Rights Commission aziwandiikira Speaker of Parliament ne President w'eggwanga. For the last 21 years, the sitting President General Kaguta Museveni report zino zonna nga ziraga eggye eryo bwe lyeyisa. Ne bannamagye bennyini officers okuyisa obubi bannamagye bannaabwe ba juniors baabwe. Era ekiyitibwa Attorney General akakiiko k'okutyoboola eddembe ly'obuntu olwaleero gavumenti erina billions and billions of money zerina okusasulira abantu abatoolereddwa eddembe lyabwe ery'obuntu emyaka
3 mu 2 kwegyo asekumeta era January tebahaburwa Museveni mwekya kutyobola eddembe ly'omuntu ku bantu abatu wakati w'olutalo lw'ekiyeekera olwakkonera gye lya NRA amaka ba victims emitwalo 2 mu Acholi sub-region basasulibwa 958 billion. War claimants victims of Acholi sub-region. Then war claimants victims of Lango sub-region totaling 24,000 Ugandans who were killed. Compensation area 1.98 trillion. Tiobola dembele yake. Ndio muntu. Amanyi, for the interest of the public, for the interest of all other Ugandans, not even Ugandans, but everybody in the world, we know human rights, everybody is entitled to whatever is relevant to them. I'm entitled to work, freedom of work, freedom of speech. Even this profession of ours, Yabana Mauli, Bagala, do they really also come? After 21 years report, over after 16 years Human Rights Commission report, UPDF yatondawo kyetuyita Directorate of Human Rights oba Human Rights Desk eya UPDF era Chief owa Legal Affairs ebiseera ebyo kati zetala officer who is a lawyer Brigadier Wacha n'aba nga atutte obuvunaanyizibwa era mu ba staff abaali desk ya Human Rights ya UPDF twalina Lieutenant Colonel John Paul Sonko, so he's a retired officer now. Naye kati ali mu CMIM eya UPDF era nga kyetuyita civic education kuba Human Rights Commission awamu ne Electoral Commission tuyina mani wekalinga civic education ng'eyina okusomesa bannayuganda every year okumala buli period ey'ekisanja kya myaka 5 nga tubeera ne discussion zikolagana ne constitutional order, political order, economic order, ne tubeera neri kyetuyita security organ and civil society. Ebitongole ebikuuma ddembe n'omuntu owa bulijjo n'ebitongole binnajjeewa bannamawulire bagwa mu ekyo era mu civic education waliwo chapter number media and civic education nga wano bwe tuli ku mukutu guno ogw'amawulire okutegeeza bannansi world over biki ebirina okutambula constitutionally bino bye byavaako General Yoweri Kaguta Museveni fe 1981-1985 twalina amawulire g'ekiyeekera ag'eddira NRA kyetuyita NRA newsletter gafulumanga buli myezi 2 okulaga ebiri mu ddwaliro gavumenti ya Milton Obote bannamagye kuba special force Uganda National Liberation Army aba NASA n'ebitongole ebirala n'abakulu abaali mu public service ebyo byonna biriwo tulwaliro byebitatambula General David Muhoozi ne Military High Command ya UPDF ku nsonga eziri mu ggwanga ebikolwa ebiruma abayala ebyavaamu n'ennonda y'abantu kuba bantu miggo abantu okufa ekifa mukokko embeera gyeri abantu bafiiriddwa abaabo kati embeera etambula nga tennyonnyola abantu mu bwenkanya eyo gyolaba eya General David Muhoozi yagambye nti beetonda naye bali babasibye ennaku 9 olwaliro gwe ku mukutu guno era nga munnamawulire kamera empya tusobola okugenda nayo
tuyingire emakini netugenda kukomera we basibidde abantu bano ate nga ludde babakubedde ne kamera nezigwa fetugende n'endala tetukyasoboka kakati jeno Muhoozi ku lwa Uganda yaffe n'abantu bonna abatuuliza jeno David Muhoozi kiyani tukoledde bannamawulire okufuna obwenkanya era n'abagenda mu kooti zino eziri civil yanibadde jeno Muhoozi jeno court marshal oba field court marshal bali kubaluyita kololo mukulu okimanyi nti European Union ekyabadde olunaku olwajjo babadde balaga kusubmitinga obuteeka obutali bwenkanya ku mbeera eriko eyabanama kakati ekyo olwaleero submission abayo European Union member states tiimu yaabwe yagenze mu state house naye the day before bannamawulire ogenda okuba baleese olukala babadde Kyagulanyi mu kuvuganya nga batutte olukala lw'abantu 21 abakabuzibwawo nze ninako n'omutuuze yensubuga Ashraf era mu mawulire ga bukedde olwaleero ne New Vision ow'eggulu ye namba 75 Ashraf Nsubuga mwana muzaale w'eggombolola y'Amakulubita Luweero kitaawe azaalibwa kitaawe wamuluka Kanyanda mutala kabengereddwa kitaawe yafiirwa abaana mu lutalo lw'Ekiyeekera omukulu Mugalu abo be baana be yaddako okukyala ng'olutalo lw'Ekiyeekera luwedde omwana bamukwata Novemba twagenze omulaba ku TV ng'ali mu court martial emakindye kwambala red beret yambadde naye bw'ogenda mu military gazette Ugandan Gazette where Minister of Defense ne UPDF gye bagazetingira ebyambalo n'ebikozesebwa bya UPDF enyambala y'akakofulo ka pawa sikeekamu kwabyo ebiri gazette babajjako bijweteeka ebintu kati webituuse kakati ekiyitibwa beret eza UPDF infantry air force first division, second division, third division, ebyambalo byonna n'ebikozesebwa birina specifications. Bwe babeera beret eyo wulu waayo percentage the material kakati bakugamba percentage ya wulu mu red beret eba yenkana ki ne kala bagikole compare and contrast ya beret eyaabwe eyaabwe neeno eriwo kakati bino byebiriko ate abantu babitwala ebyo ebifuddeko enteekateeka gye bagamba ebiruma abaki abayaayi ezo nno z'ensonga okuddayo UPDF Act mu Uganda kyetugamba era bwe tuddayo Armed Forces Act 1964 kyetugamba nga tunatera okumaliza mukulu Byasi omanyi gavumenti ya Uganda nze njebazako kintu kimwe ennaku zino nti embeera buli embeera etera okuba budde obusinga bateekako embeera to divert people's mind kakati wali mbadde okugamba amawulire ga NRA volume number 1 ne volume number 2 volume number 3 okuva 81 mpaka 85 ebyo byetuliko olwaleero aga amawulire galaganga UNLA byekoze okutyobola eddembe ly'obuntu abatusobola okugajja amawulire ago bannaffe nandibadde nti agamu mwagateekawako ffe tetwaliwo mwamu abaaliwo mwaliga mugatuwe era bannaffe tubasuubiza tujja galeeta mu that projection of that kind of information ebintu bino byali kwegamba amakulu gaakyo era mawulire ago okutyobola eddembe ly'obuntu Western World bakola petition eri sitting president commander-in-chief Dr. Apollo Milton Obote. Petition yeyo okuva e Bulaaya America petition yaliko ba petitioner 1 million petitioners. Ugandan High Commissioner in UK at the time ne bamuwa petition eya million petitioner eya 1 million petitioner nejja wa Milton Obote in Uganda. babeera nze era NRA bamemba ba external wing
baali ba petitiona ku kintu kyekimu era Jeno Yoweri Kaguta Tebohabugwa Museveni n'atulaga mu kutyobola interview gye yafuna n'amawanga g'e Bulaaya donor community ebiseera twalina European Union twalina European Economic Community EEC twalina programu eya Oxfam twalina ekigambo Care International twalina World Food Program twalina International Red Cross n'ebitongole ebirala. Yoweri Tebohabugwa Museveni Sweden was interviewed n'alaga nti oluvannyuma lw'olutalo lw'ekiyeekera ba victim b'olutalo lw'ekiyeekera bonna abaatulugunyizibwa amannya gaabwe rekodi yenna mugenda kugifuna nga tugenda kumaliriza mu kufundika program. Nsaba ntanye okufuna ebibuuzo nga 2-3 very precise, simple. I will not decide to your side to say no or yes, but for the public to understand. Do you think Uganda People's Defense, which is UPDF, do they have natural intellect of understanding what's happening? Definitely. Why not? Second, General David Muhoozi, Yomoko, the officers who have attended international war colleges. Both senior and junior officers. Okay. They have attended a number of international war colleges. Kakati ebigenda mu maaso babimanyi. Okay, ekyokubiri. Do you believe? Era tulina kye tuyita UPDF oba army doctrine. With the army doctrine erina emphasis ku kigambo ky'eddembe ly'obuntu. Era gwe tuyita chief of the army doctrine is Lieutenant General Pekosi Mutesa. He's one of the UPDF members of parliament of the 11th parliament of the 10th parliament. Musajja wa diguli muwandiisi wa bitabo. Kakati kyandibadde kigamba bamemba Lieutenant General Pekosi Mutesa ne banne General Ivan Koreta n'abalala General Joram Mugume bano ye team world over. Era olwayinza otuyamba Uganda gye twava twaleka abantu mitwala namwetana abatunda abakulu Luwero twayango Greta Mubende, Greta Luwero, Greta Mpigi, Greta Mukono n'abo bafudde. Kakati kino okugambuka abantu bayivu ejje lye twavulumya eryabatitoko olwaleero commanding chief General Kaguta Museveni kakati yalina okucamoninga CDF olwaleero court martial ebeerewo commanding chief afuna briefs on 8-hour basis per day. No, do they do you think era musajja mukulu wayo ali n'aba EU. No, there is a difference. Amaze okuba meetinga ezo military briefs on 8-hour basis aba azisoma. Is it ndabira tazisoma? Tazisoma kuba biri mu vice versa. Kakati bino ebijja olwaleero Juzi yagana n'agamba abako juzi twalimu interview n'oliko gamba bwe nakubuuza olowooza Museveni amanya abakwata bana Uganda lwamaze okulaba akatambi kaffe naye yakkiriza nti abantu mbamanyi yali tanaba kwogera ye abamanyi era that was 4 days before then at his kakati akatambi gwe baakalabye ng'ate omukulana bakwogera n'okwogera kwe teyavayo n'agamba tubayina otubuuza naye amagye galina oba gasiimuka baziwa nga basiimuka senga mbadde member wa high command ina libadde mpeereza brief eyange eri command chief if Fatora was the member of the high command of UPDF nebali ba historical high member ba high command historical abali mu UPDF act nandibadde mpeereza brief eyange the commander in chief. Museveni agenda twegaana ebikuddwa mu nsi muno tosobola kutugamba abakwata abantu mbamanyi drone zimanyi kati olwaleero gwe tukitwale tufundikira era kyekibaddewo new vision empapa lwa gavumenti ne bukedde empapa lwa gavumenti amanya g'abantu 21
era nga NRA bwe yaweerezanga amannya g'abantu mu external world between 1981 and 1985. It is the same story what is happening today. Could it be the sign of him going? If Museveni of 1981 he was sending message to the international community. Museveni? Yes, General Yoweri Muhammadu Museveni. He used it. And that's the reason I have told you Yes. that between 1981, as a member who was involved in what was happening in the world of Triangle, I have my copy of National Resistance Army Newsletter, Volume 1 up to Volume 3. Awo tugenda okutandikira ewiiki ejja eyo. Volume 1, 2, 3. Tugenda Nayenga bala Volume ebyali 1 ekugamba it was between 1981 up to 1982. Volume 2, 1983 up to 1984. Volume 3, between 1985 and January 30th of 1986. ebyo President Museveni munnange yabikolanga yategeezanga United Nations owa kino kitaba Era ttiimu eri gyolaba European Union yes eyali EEC ne USAID eza America kwebyo ebiri mu rekodi ya General Yoweri Museveni ne banne kwe basinziira nga reminder gyali wakolanga bino ebintu naye with his senior officers abatali mu Luweero Triangle olwaleero bwe bali mu strategic command ate tebamujjukiza nti afande commanding in chief kino kyekiri mu ddiini n'olwensonga emikono gyaffe mutukizona kwali tugenda kuma wano eyo ebadde serious episode discussing about how nga bali kuba bannamawulire Uganda. Museveni yaripootinganga zino ensonga ezitambula mu Uganda nga ziripootinga eri e Bulaaya era n'okuweereza bannayuganda bannaffe gwe njagala ekyo nawe lead of government business Prime Minister Dr. Livingstone Rugunda ogendeyo enjogerako gennyini yabalina office mu external wing abakunanga kopi z'amawulire n'omugenzi tunda sibula abatula mukulu mukolera sebo webale nnyo akadde akampeereddwa abatulaba n'okutuwuliriza enteekateeka eno si lwabubi naye lwabungi bwa ggwanga ebyo ebikolebwa bijja kuvaamu geyeera olw'abannansi kubanga biraba tekinologiya gwe twalina 1981-86 ng'ebifudde ekiboga mumala omwaka mulamba nga temubitegedde naye nga tuli Kampala naye kaakati nga tuli Kampala naye olwaleero ebiri ekiboga within 10 minutes tumaze obitegeera byonna biba bimaze okutegeera ate ne United States of America bebikoze ekyo emaze obitegeera ne Canada kati tuli world over tuli mu global village. Absolutely. N'olwensonga eyo mutuukize tukuma lunaku olwaleero tweyanzeege nsigadde nga mwanjuza programu yammwe gwe bayita Hewa Rogers political tsunami tulaba kiki ekiri mu ggwanga ensi ng'etutwala bannamawulire babakuba n'ekyo ekikulu kye tulina olunaku olwaleero mukwasa tutegeeza nti amawulire gano abiri mu kukolebwa essaawa zino bye byakolebwanga 1981 up to 1986 Museveni abifunamu n'omukisa n'ajja ku ntebe kakati essaawa zino bye baamukolangako bintu bizzeemu oba omukisa gumweddeko oba Katonda muvudesimanyi oba Katonda n'ensi yange tuliddeko ba production manager Katonda Budo wamu n'emikonjo bakola nabo ku mashini tubageza olunaku olungi mikwano gyaffe mwenna abali e Bulaaya n'okutoleza wamu ebiso gyaffe yonna kulwali tukumi wano musibe bulungi